atenderezebwa agulumisibwe oyitaffe Katonda ne mama namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abambuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku akadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza osaba obisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano tulina ekibuuzo okuva eri Katonda munnaffe amanyikiddwa nga Yusufu Uganda. Abuuzizza nsolo ki abazungu gye beefuula okubeera nga basinza. Omwagalwa, kye mulina okubeera nga mutegeera nti buli kisolo kyonna kye mulaba n'ekinyonyi mu mitendera egy'omwoyo oba egy'obutonzi gitudde mu bwetengeredde bw'amagezi bwago. Era ebika bye muyita ebika amaanyi gaabyo gava mu sseŋŋendo ebika ebyo mwe bisibuka. Kankuwe example ng'embogo. Ab'embogo bava mu planet katugambe ey'embogo. Ng'embogo ezo zirina amagezi agasinga abantu. Katugambe nti ab'ennyonyi nnyange nabo bakulaakulana mu kikula kyabwe era nga balina amagezi agasinga ag'abantu aba bulijjo kubanga luno lugoye bugoye. So n'ebika byonna ebirala byonna biyina engeri we byeyubulamu. Kyova olaba nti nno wano ke katiba akagattaganya constellations ez'enjawulo kubanga ebika bino bitudde mu constellations. Kati kitaffe Katonda ne mama namugereka baasalawo bakole experiment ey'okugattaganya ebika byonna ebisinga obungi bibeere nga bituula ku sseŋŋendo emu. Ekitali ku sseŋŋendo ezo ebika byaffe bibeera byava. Mu ngeri eno lwaki baakikola bazadde baffe? Tusobole okubeera nga tufuna ssenta tugattaganya ffenna ebika mu sseŋŋendo ez'enjawulo naye nga tugattaganyizibwa ku sseŋŋendo na ttimba. Mu ngeri eno ŋŋenda kugamba ensolo eno naye ensolo eyitibwa mbuzi. Naye ng'ekituufu mu byonna tekitegeeza nti embuzi mbi. Nedda. Babeera balondawo kubeera nga babula. Okubula kwa mwoyo. Okubula kitegeeza okubeera nga ova mu kitangaala kyo n'olinnya mu kizikiza kyo ye mulongo kitambo n'abeera nga yali mu mitambo y'obulamu bwo kwe bayita okubula. Oba okitegeera? Weewaawo ekirala kye njagala okubeera nga nkutereezaamu si bazungu nga newankubadde beefaanaanyiriza abazungu oba n'abamu bazungu naye olina okutegeera nti gwe naawe omuddugavu obaddeko omuzungu. Nkiddamu. Naawe omuddugavu obaddeko omuzungu ate omuzungu naye yaliko omuddugavu. Ky'osiga ky'okungula. Kankuwa example, Abawarabu baabasomesa ne babalowoozesa nti nno omuddugavu nti alina kubeera muddu waabwe. We bava mu bulamu obw'ennyama bazaalibwa nga baddugavu kubanga babeera baasiga ensigo gye balina okubeera nga batesting oba nga bagikungula. So ekintu kyonna ky'oyagaliza oba ekitimaya omwoyo gwonna ogubeera gutudde mu uniform omwoyo gwo we gubeera gutudde olina okukomawo n'oyambala
uniform eyo gy'obeera otimaye. So abaddugavu mubeere beegendereza. Muleme kubeera nga musoŋŋannwe mweri muzungu. Kubanga ffenna tubaddeko abazungu, tubaddeko abawarabu, tubaddeko naye tusonge mu mbeera ey'okubeera nga tutereezezza tutya kubanga ebyo ebirabisibwa mu abo biraga nti naffe we twaliyo twali tubikola. Ekitegeeza nti tulina okwetereeza mu nda yaffe. Waliwo timelines zaffe ezitutudde mu mwoyo waffe oba mizimu gyaffe emingi egirina okubeera nga giwonyezebwa. Mu ngeri eno ng'omutonzi olekerawo okubeera ng'olamula abalala kubanga naawe wakikolako. So abantu abasinga obungi abakola ebintu bino baba be tuyita Illuminati abali mu ranking levels si bantu be bayita bantu leptarians. Ndowooza twandiyise nga ggoonya ya bantu ggoonya. Naye nga tekitegeeza bantu ggoonya bokka naye ne bantu musota nabo be bali. Naye tekitegeeza nti nno nti bantu musota n'abantu ggoonya bonna babi nedda. Nga woolaba nti nno naffe mu kikula ky'abuntu tulina abalungi n'ababi bwekityo we kiri ne mu species zonna endala zonna. Bangi abali mu nnyama y'obwana bw'obuntu olunaku olwayiro nga muli reptilians. Bangi abali mu nnyamba y'abaana b'abantu olunaku olwayiro ng'omwoyo gwava katugambe oba Orions be tulowooza nti baddabbo naye ekyo si bwe kityo bwe kiri. Omwoyo gukula. Tewaliiwo kitonde kyonna kibeera kyatondebwa nga kiri mu sayidi emu nedda. So ozuula n'otegeera nti omwoyo guva mu Orions ng'olaba nti ba Orions batuddemu nnyo ekizikiza tekitegeeza nti nno naawe oli mubi nedda. Okusalawo kubeera kwa mwoyo. Era n'abo abali mu kizikiza balituuka ne balinnya mu kitangaala kubanga omwoyo tegubulira tegwebulizaayo paka. Okitegera? Weewaawo. Ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa muli mu kaseera kano akalungi okuzaama era nga bangi ku mmwe mutadde ebirowoozo ku ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yammwe. Nga newankubadde ffe endaba yaffe ey'ebintu etudde mu butaggwaawo ensi yammwe mukadde kano ebawa obusobozi obulungi era enkola ez'enjawulo ze musobola okubeera nga mukozesa mu kulaakulana kwammwe okw'omwoyo mukadde kano ke mulimu. Abaagalwa, mu ngeri eno musobola okubeera nga mugattagana wamu n'abalala okusinga we mubadde emabega. Abaagalwa, mukadde kano musobola okubeera nga mugabana obubaka okusinga we mubadde emabega. Abaagalwa, mukadde kano musobola okubeera nga mukolagana okubeera nga mutambulira mu ngeri ey'enkolagana ey'obwa sseruganda n'emikago okusinga gwe mubadde emabega. Abaagalwa, ensi etandise okubeera famire yammwe era mutandise okubeera nga mutandika okufuna okutegeera n'okumanya nti Sseŋŋendo Nattimba maka gammwe mwenna. Abaagalwa, ekimu ku kino kivudde ku tekinologiya omujja gwe mwafuna. Si gwe mulundi ogusoose okufuna mubadde naye yali yakwekebwa naye kati mumuyina. Intaneti yammwe oba enkola eyamugatta bantu yayongera okubeera nga egattawo oba eteekawo enkolagana ey'awamu ku sseŋŋendo yonna. Abaagalwa, nga temunaba kubeera nga mufuna tekinologiya mukadde kano ke mulimu. Bangi mwakulanga nga mukulira mu nkola ezo eziriko ekkomo nga temumanyi kiki kiri busukka kkubo w'ensi ze muwangaaliramu paka ne mufa. Nga muno mwe muli ab'emikwano gyammwe
ab'eŋŋanda zammwe, kyaki zammwe na buli kintu kyonna abaali babonga n'okubeera nga babasongera ku ebyo ebirina okubeera nga bikola ensi yammwe, n'abamu abo abaalagibwanga amawulire agaasengejjebwa, abo bonna abaali nga bagateekanga ku media yammwe basobole okubeera nga babawandiika mu ngeri gye bayagala okubeera nga babanyolezaamu. Abagalwa, mukadde kano ke mulimu, muyina obusobozi okubeera nga mufuna ebirowoozo ebijja, muyina obusobozi okubeera nga muddizibwamu entegeera empya, obuvumbuzi obujja na buli kintu kyonna kye mweyayaana okusobola okubeera nga kijja eri ensi yammwe. Abagalwa, mukadde kano musobola okubeera nga muyogera n'abantu abatudde mu mawanga amalala ago ge mutagendanga nako. Mukadde kano ke mulimu, oba mu bulamu buno bwe mulimu, mu ngeri eno ne musobola okubeera nga mwezzaamu amaanyi n'okweyamba nga newankubadde nga temusisinkana era nga temulowooza kubeera nga mulisisinkanako. Abagalwa, mweyongedde okubeera nga mutambulira mu bumu okusinga ebyafaayo byammwe eby'obujjajjammwe bye muzze mutambuliramu mu mizimu gyammwe egy'emabega gyonna. Abagalwa, kati muyina akakisa okusobola okubeera nga mwebonga mu ngeri ey'obumu. Mu ngeri eno tekinologiya wammwe ajja kweyongera okubeera nga agattaganya wamu n'amakubo amajja ne tekinologiya omupya ajja okubeera nga ajja eri ensi yammwe, musobole okubeera nga mufuna amakubo amajja ge munaagattaganyazaamu obubaka n'okufuna embeera ey'obuyiiya enaayamba okusobola okubeera nga mutonda ebyo bye muba mutonze mu nsi ey'ebikwatibwako. Mu ngeri eno abagalwa, tugyaguza okukulaakulana kwammwe n'olugendo lwammwe. Abagalwa, tekinologiya talina kubeera nga abafuga kubanga yemmwe batonzi. Abaagalwa, muli bumu, muli bamu kwabo abalondawo okusobola okubeera nga mukozesa ekyo mukadde kano, nga mukozesa tekinologiya oyo mukadde kano mu ngeri ennungi oba embi. Abaagalwa, tekinologiya asobola okubeera nga agondera ekyo kyonna ky'oyagala okubeera nga omufuula okuba. Mu ngeri eno omwagalwa, tekinologiya naye asobola okubeera nga atambulira ku mateeka ag'amayengo nga obutonzi bwonna we butambula. Mu ngeri eno tubasaba mukozesa tekinologiya wammwe mu kwagala, mu kubeera nga muwa amayengo ag'okwagala, naye we munaasalawo okubeera nga mumukozesa mu kutya, era nammwe mugenda kwesanga nga mutambuza obulamu bwammwe mu ngeri ey'okutya. We munaamukozesa mu ngeri ey'obukaawu, kiba kitegeeza nti nammwe mugenda kubeera nga mugattaganya wamu n'amayengo ag'obukaawu. Mu ngeri eno tubasaba mufune okutegeera n'okumanya nti tewaliiwo kintu kyonna kiri wabweru w'amateeka g'amayengo, the laws of vibration. Nedda, buli kintu kyonna kikolera mu ngeri ey'obutonzi. Mu mazima abaagalwa, ensi si nnungi kimala oba simbi kimala okusinga nga we mubadde mu bujjajja bwammwe oba mu bulamu bwammwe obw'emabega. Oba mukitegeera baagalwa? Lwakuba nti mu kaseera ako mwali temulina social media, mwali temusobola kubeera nga mulaba ebyo bye mulaba kati n'ebyaliwo, naye kati musobola okubeera nga mubiraba. Musobola okubeera nga mulaba ebyo ebirungi n'ebibi
ebikola abaana b'abantu kati musobola okubeera nga mbiraba mukadde kano kyonna ekibeera kibalagiddwa abaagalwa kiba kitegeeza nti kyetaagisa okubeera nga kiwonyezebwa nga newankubadde ku bintu bino bye bagenda okubeera oba bye mulaba bibi nnyo bibi naye tusaba mutegeere nti era waliyo amawulire amalungi eri mmwe ng'awamu oba mukitegeera abaagalwa mutandise okubeera nga mufuna okulumirirwa okubeera nga musabira n'okubeera nga muzzaamu amaanyi n'okusabirawo bonna be mutasisinkananga kabonero kalungi bangi ku mmwe muweereza obuuma bwammwe n'ebintu byonna eby'enjawulo eri ab'eŋŋanda zammwe be mutasisinkanangako mu bulamu bwammwe era bwe mutasuubira kubeera nga musisinkanako nga mukyali mu nnyama bangi ku mmwe musobodde okubeera nga mufuna abaana be mutaazaala naye abaazaalibwa abalala ne mubakkiriza ne mubayola ne bajja ewammwe bangi musobodde okubeera nga muwandika petitions ez'enjawulo okusobola okubeera nga mulaga ebyo ebitasaanidde eri ensi yammwe abamu ku mmwe mutudde mu maka gammwe ne muteeka essira eri amayengo ag'okwagala gasobola okubeera nga gagenda eri abo bonna abatalina busobozi nga mmwe bwe muyina abaagalwa kiba kitegeeza nti obumu buno bulungi nnyo okuzaama era nga muyita mu nsi eno abaagalwa mwetaagisa okubeera nga mweyongera okubeera nga mukulaakulanya ssengawo omutima gwammwe kubanga kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala mu kadde kano temusalawo nga mukozesa mitwe ne musalawo nga mukozesa mutima gwammwe kino mukikulaakulanyiza okusinga nga we kibadde emabega era mu ngeri eno abaagalwa kyetaagisa nnyo okubeera nga mufuna engeri gye mufugamu amayengo gammwe mu ngeri eno mwesige empulira yammwe oba kye muyita obwamukasa abaganda y'empulira yammwe mugyesige era mufube kyonna mufube okukola kyonna ekisoboka okubeera nga mwekuumira mu mayengo ag'emitendera egya waggulu n'okwagala mu ngeri eno kijja bayamba okubeera nga mufuna empulira ennungi eri obulamu bwammwe era empulira zonna embi ezibeera zizze eri obulamu bwo oleme kubeera nga oziwassira oleme kubeera nga oziwa budde bwo okubeera nga ozikulaakulanya oba okitegeera omwagalwa kino kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala kubanga tosobola kubeera nga weesiga ebyo by'olaba n'ebyowulira nedda abaagalwa eno ntandikwa mpya gye muzze mutambulira mu bulamu bwammwe gye mwajja okubeera nga muteekawo mu bulamu buno abaagalwa buli kiseera wajja kubeerawo eri abo bonna abagezaako okulaba nga bababuulira n'okubeera nga babasendasenda okusiiga akazigo eri obulimba bino bijja kubeerawo era weebiri naye nga mukozesa social media yammwe ne internet ne tekinologiya omujja muyina kati obusobozi okubeera nga mwawula wakati w'obulimba n'obutali bulimba abaagalwa kino okikola nga osinziira okuva ku nnamuziga y'omutima gwo kubanga mwe mutudde amazima mu ngeri eno kano ke kaseera okusobola okubeera nga mugabana
ebirowoozo byammwe n'obubaka bwammwe eri abalala mubeere bumu mu makubo amajja muwambaatire amazima ng'abaana b'abantu abakola egganda eri awamu. Mu ngeri eno abaagalwa mugezeeko okulaba nga munoonya ebirowoozo ebirungi Abaganda bye muyita ebyo obw'omusoke. Mulowooze ebirowoozo ebirungi mugezeeko okulaba nga bubinoonya era mufune empulira mugezeeko okulaba nga munoonya empulira ennungi Abaganda gye muyita obwamukasa. Kubanga osobola okwesiga ggwe kennyini amayengo go agakutuddemu agakola obwa Katonda bwo. Mu ngeri eno tubasaba muleme kubeera nga mweraliikirira kwani ayogera amazima n'atayogera mazima. Gwe kennyini weegambe nze omuntu ntambulira mayengo ag'okwagala era yenze nnyongereza y'obutonzi era nga ntudde mu butonzi obwo obulungi okuzaama. Nsaba obutonzi bunnuŋŋamye okusobola okubeera nga nsenvula mu lugendo lwange nga bwe njaayaanira okuviira ddala ku nnamuziga y'omutima gwange. Mu ngeri eno abaagalwa tubasaba mufune okutegeera n'okumanya nti temuliiwo lwa tekinologiya oba abantu abalala. Nedda, temuliiwo ku lw'abalala, temuliiwo ku lwa tekinologiya nti waatabeerawo nammwe temusobola kubaawo. Nedda, weemuli ku lwammwe, weemuli ku lw'amayengo gammwe, ku lw'ekisa ky'amayengo gammwe. Si bintu byonna ebiri wabweru wammwe naye amayengo gammwe nga mmwe. Nga muri mu mayengo ag'okwagala musobola okubeera nga mubeera bumu wamu n'amazima g'omutukuvu abatuddemu. Kubanga buli kiseera abeerawo tabavangangako okubeera nga abaluŋŋamya mu kwagala akadde konna. Katonda abawa mukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala effe bajjajjammwe mbw Amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.